ajjamu azze kugobaganya Museveni agende mukubanga amazeeko emyaka 4 gwawabiri bitono nnyo mbadde naawe wetaaga agenda ne Museveni tukuna amaanyi mapya akitegedde akubireko Katonda atulungalo tukooye siasa tukooye ebigambo omuntu asuubiza nga tatuukiriza n'olimba ne mukalezia bw'osomera n'ozirimba ab'omuzigiti enkya n'olimba ab'obutale ne bakyala banno n'obalimba nga naye toyinza kuwuliramu na bulumi bwonna twagala abakulembeze abalina obulumi twagala abakulembeze abafaayo mwemwebuuze ffe babakaluba abazimba ag'amasomero nga tukisobola nagazimba ndi mu palamenti era kyova olaba nsobola okugamba nti abaana 100 oba 200 mbawadde basale abasimbi nenzireete mu bakyala ne bazikulaki tuzikulaakulanya naye leero ogoba Museveni okikofiira omubanja myaka ate gwe tukubanja ekimama nakyala naawe era tugamba nti ovasite tumenya n'ovasite tetulina tetukoze eki kitutuyeeko kakati ddayo Wakiso ab'emukono beekolere ku ki ku byabwe akaliwo kano ketugendamu si kabuliino twagala okwawula obukambavu wakati w'epera naki n'enkula twagala okwawula abalenzi mu baki mu basajja twagala okuwulira abasajja abalambika ebigambo bwenjogedde towombeddwa Sagalwa oye Sagali oye namwe oye mwakubireko muntu mbebaziza okutuuka obudde n'omusanyi konsola gwa Kyagulanyi naye nampoze kankubuuze gwe buli atatambula naawe olwo yafuuka ow'enaabeemu yafuuka owa Museveni natambulanga ne Nomboze nga mpaana buwanje era balabye ekkubo leetayo ssente wano nzijanjabe obukadde n'embuwaayo kaakati ate nze nansuula ebbali n'annyimisa kaadi ne ngamba sifuddeeyo katuddeyo maanyi g'abantu amaanyi g'abantu gakole ki galambule amaanyi g'abaki ng'amaanyi gaffe tebaliwo yatondawo bululu akalulu babala kamwe kamu 2 3 ogenda okulanga bakaluba ekintu akiggadde ate ejja kukiggala mubya alwa kyafanya enweza ya Yesu kubanga mule mangi gamundu bange kati nize ngende mu palamenti abaanga bano ntandika okubateekamu ssente ebintu bikolebwe mulabye abakyala nga bafukamirawo batandise okuleeta propozo zaabwe wano twagala tutyo kubanga n'omusajja awuliriza ate ne mukyala wange era naye ankwasizaako people twagala enkyukakyuka eya namaddala muleme kugamba nti twagala enkyukakyuka mu NUP naye nga tulemeddwa ffe okwekyusaako enkyukakyuka awo twagala tutambulire bwe badde mu disitulikiti y'e Mukono abaami oluusi babadde banyiigira nabagalira abaami abakyala bamulugire balabirira bateekamu ssente bapangiridde nti ssente mugenda ne musigala awalala nembona mutabateekeramu ssente ne bagantibaayo abakyala bakambuwadde kati nsaba abakyala temukambuwala abaami babateekemu ssente ate nembutte yange bakaluba ndeete ebikola obulamu bukole ki butambule akitegedde akikubire ku ngalo okwebaza RDC wange Nabitaka wa NRM tabu twagala kulanga mukono ekola ki egenda maaso awulira waliwo enkonge eyo gyenjagala okusebwa okululeeyo ogisonge kyenkonge eyo enkonge eyo kububaka bwa palamenti olumukono ejja kutereera naye emikisa gyonna omuntu n'abatuulira ng'atwalidde amajiga embaata enkonge eyo sondako nti enkonge eyo kampise akulira kampeyini zaffe ajja babuuzeeko nze babakulembera kampeyini zino
mwana muri barwayi kusaidia mukubamo mulonda twali bayinza kuwabula kifo kyonna kyeyesimbireko mutabawaddeeyo budde wammwe na mitima gyammwe na birowoozo byammwe na kumwagala bwemulabire mwesa electoral commission gwerangira twalina bwesuubiddene era ensonga lwaki abeesimba bamala okwewandiisa batambula ne bajja gye muli babasaba akalulu kuba bamanyi amaanyi gammwe era bwe buwanguzi bwabwe balala okusajja kumulidde kino ekibuga kyali kyonangaomualina vaibu bwetyo sebo reverand peter bakaluba mukasa tukwebaza vaibu kekali kabula wano ako kavaibu kekali kabula wano nkwebazako ekintu kimu nga zijjako byeyogedde byonna nze buli kyempulira oyisiza mu kamwako nze ngeno ntiikinga kuba kimanyi sikuulyangako ngaoyogedde ekintu tekitatuukirira nkujjukira ku bakyala ab'obutale ng'ozwala okubeemupi wabasuubizanga noga nti nze sente zonna ez'okwekulaakulanya eziva mu palamenti genda zidaboliiramu nti taggatekerezange abakyala mbawe sente nze weekujjuukirira weesinga okuba okumpi kekanaleko mu kikowaye mukono yatuuka mu katale yatulowooza abasuubiza sente agenda ziba walumu ng'ekibinja naye natowooza akatale kano kalimu ebiyumba bimeka n'ayimula kiyumba ku kiyumba ng'akiwa sente zaakyo era abakyala bo baakula bonna bakyalimu mu katale sebo tweyanziza ne tweyanzeeke twagala tunoonya akalulu ka Kyagulanyi sentamu eriyo abaafuna zifulaga naye nga babivwako dda naye n'amaanyi mangi nalo njakolai mu bokisi ekyo nze kyembabanja nti